President Museveni enguzi gyagenda okulwanisa gyatandikirako naffe yagituwanga. Oluguudo lubeera wano. The road may be one side. Ekibanda ky'amanda nga kiri eri ku miti ne bagendayo ne bakimenya bano abantu balabe baggwanga lino. Otyo mugaliwo agakakasiddwa era nga gaakagwawo nga tekiriiko kubuuza wabula nga bwino yenna amaze okubeera nga afuluma. Njagala owulire ebigambo bibino mukwano gwange atugoberera. Omubaka wa NRM olunaku olwaleero avuddeyo n'akawaŋŋamula ono abotodde ebyama ku baani abazze nga batta, wuliriza, abazze nga batta n'okuwamba abantu ba Nuupu bonna. Kaakati ono akulembezza ensonga era kakasizza nti yasimatuka busimatusi naye okugendera mu muyaga ogwo. Mu ngeri y'emu Okero Oyamu ono eyasingisibwa omusango gw'okuttibwa gye buvuddeko olw'okusaddaaka abaana bana n'abasala ng'asala embuzi. Njagala ojja oli olukweje lwava okimanyi nti ono yatumibwa butumibwa baani abaamutuma. Njagala ojja olire ebigambo abaffe okumusindika kalabba n'amala ate ne yeefuula n'ayogera abaamutuma kimutaasa omusango oba abaamutuma nabo banaakwatibwa. Kati wuliriza amalala amawulire agaliwo era omukyala amanyidwa nga Prime Minister Robina Nabbanja Musafiri ali maziga akulukusa gye buvuddeko cabinet meeting yatuula eno nga yakulemberwamu General Kaguta Museveni. Amawulire amavanyuma galaga ono yagobeddwa dda. Ogenda bifuna mu bujjuvu gwe tofaayo byonna mbikuleetedde butereevu mukwano gwange ampuliriza. Abaka ba opposition mu mawulire ge tulinawo essaawa zino amalala abalala basattira batuula bufoofofu. Waliwo nga General Museveni amaze okulayira amawulire agafulumye bano abamu kubo bandiweebwa obwa minisita. Wuliriza ababaka abali ku opposition, sigambye aba Nuupu, sigambye FDC, njogedde ekigambo opposition. Waliwo abagenda okufulumira ku listi nga baminisita. Otegedde okulya mu limene mu luzise, otegedde okubeera ne bambega mu kibiina kyo mu opposition. Kati wuliriza Governor Bank of Uganda nga yakamala okuvaayo n'avumirira etteeka erividdeko abaka ba Parliament olunaku olwaleero okubagana eŋŋuumi okufunguka obubugo eri bbiiru eri gye tuzze nga twogerako ng'ensi yonna egivumirira. Kati njagala owulire ebigambo bano mukwano gwange ampuliriza baleese bwino. Waliwo bwino afulumye nga gavana ono yamaze dda okubeera nga agobwa, yamaze dda okubeera nga agobwa. Essaawa yonna ogenda kulaba ekiwandiiko kivudde ku ki? Etteeka lino jjukira nti ono yavaayo n'alivumirira era n'ayogera n'omusimbi munda mu akawunti ya Bank of Uganda, current account, nti Uganda ebanjibwa biliyoni eziri 30. Kaakati nno obuzibu bumujjidde nga sente zino za dola yategeeza nti akawunti y'eggwanga Uganda eri mu negative. Kaakati nno ebigambo bimuzaalira ebitukula amaka byazaalira ku nsi. Mu ngeri y'emu Honorable MP Nsamba Oshabe, wuliriza nnyo, ono nno akiikirira bannayuganda mu Parliament eya Africa eri African Union. Kati wuliriza ono yavaayo n'avumirira ensonga ezaali e Tanzania. Wabula ku nsonga zino eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, ono abadde tannawulirwa mu Parliament eri gy'abeeramu ng'akiikirira bannayuganda ng'abivumirira n'ebya Mwami Museveni okulayira nga DR forms tezinnavaayo officially. Simon Byabakama omulamuzi ono kwe yalangirira obuwanguzi bwa General Museveni. Kaakati ono ayongedde okugwa ku kyokya. Honorable Nsamba Oshabe agudde ku kyokya, ogenda bitegeera byonna. Hajati Nakalembe mukyala musomi wa dduwa ono nakugamba tutambula naye mu mbeera yonna, oba gwaka oba etonnya, kubanga ono ayambye nnyo naddala abo abali mu buyinike obuzibu ddala. Kakati nno kyoba olina okukola kiri ekintu kimu. Hajati Nakalembe ono omukubira bukubizi ssimu ye nga bw'ogiraba ku screen awo oba ku WhatsApp n'omunnyonnyola ky'oyagala okukolera. Tewali kyalemwa. Ono ayigiriza n'abasoma edduwa bennyini abaagala okusomera abantu. Kakati no mweyune omwanguyire ebigambo bitereere, oba oli bweru wa Uganda oba oli Uganda wonna edduwa tewali weetatuuka. Kaakati agange nze Eke Master emabega w'omuzindalo Promax Kawandula bigambo tugenda kutambula n'ensonga zino mpola mpola, wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu mboozi ennene. Njagala ntandike ne MP ono owa NRM eyakawangamudde n'ayogera abatemu nti ate ba NRM abatta ate abantu abali kudda oluvuganya. Wa NRM mubaka mu Parliament yali abaana baafanga bwe bafiira e Kampala
era waliwo omuvubuka eyafa bamuyita Sebulime oba Sebulime Ddalaani naye waliwo abasirikale banantaba bamukuba amasasi n'afa. Sebulime omuvubuka oyo bamuziika mu constituency yange ey'e Kasambya mu Gombola y'Ekibalinga. Singa omuvubuka oyo bamuziika oba yafa nga tusemberera okulonda, nkulayirira ne bwe nandibadde w'amaanyi nti I was not going to survive. Nali nteeka okugwa. Well, waliwo events ezimu eziyitawo n'ofunirawo omukisa. Naye mu bululu muno abantu abaafa baali bangi nnyo naddala wano mu Buganda nga tosuubira NRM kubeera strong wabula obuwagizi bwayo bwali bukendeere. Era ne kino ekiwamba abantu tekiyinza kubeeza NRM y'amaanyi oba gavumenti okubeera ey'amaanyi. Gavumenti obuwagizi bwayo babukendere. President Museveni gwe mmanyi tawagira extrajudicial systems ez'okutta abantu nga ebintu ng'ebyo nga tebawozeseddwa. Olaba n'akalabba alabika yakoma dda okusayiningira omuntu okumutta. N'olwekyo nze nese kuvumirira yenna, nvumirira ekiwamba abantu. One, tekikosa bali be babawambye bokka, ne gavumenti yennyini kigikosa. Era omuntu yenna akikola okugamba nti protecting government katubawambe tubalage nti tuli b'amaanyi, oba olimba gwe wennyini oba wenafuyiza, kubanga toyinza kuwamba Uganda yonna kugimalawo. Abantu kati ab'opposition mu batuwangula mu Buganda, kakati buli yawagira Kyagulanyi oba ogenda kumuwamba. Ndowooza weeve eno era ne Honorable Kiwanda mwe temupapa nnyo ku kutawaana na kukola nkiiko zino za kupapa tugendeko eno. Abantu bajja kugenda bawona mpola mpola. Weevu yaliko etteeso mu 2006 nejevaayo negenda mu Acholi 2016 nevaayo, yaliko e Kasese yavuddeyo, kakati eri wano era ejja kuvaawo. N'olwekyo abantu mbaleke bakakane bino ebiwamba abantu tubivumirire ne sekuvumirira, tuleke kubisiigirira akazigo, kubanga tuyinza okubeera tuli wano baali tugamba lockdown curfew ne bakwata l'omushana atambula mu curfew ngava ku TV ne batoomu nga naye ava ku TV ne batwala l'omushana ne bamutwala mu kooti. So tuyinza okubeera wano tukyogerako ekyolusaago naye ne bawamba muganda wange ate omuwagizi wa Kyagulanyi nga ndaba akamotoka kayitawo ne simanya ani gwe katwala, ogenda okwesanga ng'ate katwala muganda wange. N'olwekyo ekiwamba abantu kino kyakuvumirira nnyo. Naye amagye agayiriddwa olunaku olwaleero ku paliamenti agalesse buli mubaka ng'anyenya mutwe. Jjukira gye buvuddeko nga Mwami Kyagulanyi akyali mu paliamenti ya ggwanga lya Uganda we yabeera MP wa Kyaddondo East. Waliwo okulya n'okomba essowaani, twalaba eŋŋuumi ng'ebikonde binyooka, engoye ne ziyuzibwa, abantu ne bamenyebwa amagulu, emigongo, ne bamala emyaka n'emyaka nga bali mu bulumi obutagambika, obulumi obuzito ddala. Kati olunaku olwaleero amagye gayiise ku paliamenti era nga buli mubaka ali ku bunkenke ayingira. Kati ampuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso, Mwami Museveni nga tannaba kubeera nga alayira. Jjukira nti okulayira kuliwo okuva nga 13, 14 nenga 15. Kati wuliriza, bataddewo ennaku 3 ez'okusaba kusabira ggwanga lya Uganda. Wabula saagala weerabire, Mwami Museveni yategeeza gye buvuddeko, bannaddiini mwenna mwesonyiwe ebyobufuzi, musigale ku mulimu gwammwe ogw'okusumba abantu, mulere mu layini yammwe ey'eddiini. Saagala muntu ava mu layini ye kuyingirira byabufuzi. Kakati nno ono agenda kulayira, wabula mu kulayira alina kukwata Bayibuli gye yagoba era nga yagoberako ne bannaddiini bonna n'abagamba babere mu byabwe bave mu politics bamumulekere. Kati essaawa zino abeetaaga tosobola kwera pulezidenti nga tolayidde nga tulayiziddwa mu ddiini yonna gy'okkiririzaamu ne bwe bamusamize olina okukwata ekitabo ky'abasamize. Kakati n'ennaku 3 za kusaba, ku Lwokutaano basiramu be basooka okubeera nga basaba, ku Lwomukaaga ndowooza bajja kuba baseveniside. Kakati ku Sande amadiini agasigadde amalala gonna basabira Uganda oba basabira Mwami Museveni.
basabira NRM, basabira opposition. Byonna bibuuzo. Wabula ekibuuzo ekikulu ekyebuuzibwa Mwami Museveni bw'anaaba agenda okulayira. Janet Kataha Museveni ono nga ye mukyala we anaabeera naye ku lusegere. Jjukira nti ono gye buvuddeko yatwalibwa munda mu ggwanga erya Amerika kipayopayo ng'embeera tewoomya nnakabululu nga taasulawo taasibewo yali ku mimwa. Era kigambibwa nti ono yaddusibwa n'atuusibwa mu ICU oba gite intensive care unit mwe yatuukira ng'embeera mbi nnyo ampuliriza. Okuva olwo Mwami Museveni yavaayo n'akakasa ensi nti omukyala mulwadde ddala wabula mbu yali agenza akuba ku mpembawemba. Ebigambo bino yabiyisa mukyala mayikiddwa nga General Nalweyiso yabitegeeza eggwanga ku mpewo. Kati wuliriza okuva olwo tewali mawulire malala gonna gaali gazzeemu kulabwako, gaali gazzeemu kufuluma officially nga gafulumizibwa omukungu munda mu UPDF, omukungu mu gavumenti, omukungu nga wa NRM oba omuntu yenna okuva mu State House. Ekyebuuzibwa anaayimirirawo yekka mukyala we nga taliiwo oba omukyala yawona anaabeera naye wali mu kulayira oba anaabeerawo n'abaana be nga bwe bamuli ku lusegere ng'omukyala akyali mu ddwaliro. Embeera gye twolekedde yeeyo mukwano gwange mpuliriza. Tutaddewo amaaso abiri okulaba ekigenda mu maaso wadde nga abantu bangi bakyalayidde ne bakomba kwebaziriribwa nga bagamba nga Engineer Dr. Simon Byabakama tanaba kubeera nga afulumya engeri Mwami Museveni gye yawangulamu obuwanguzi bw'omwaka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15. Ono ne bw'anaalayira nga tebataddewo wali bulungi nnyo engeri gye yawangula mu kyapa ku kipapula. Bw'aba alayidde byoya byanswa kansoke nkuzzeeko wa Okero oli omutukomewo. Yali awozesa Christopher Onyumu yafuba nnyo ne Sekufuba abike ku bintu ebikulu ebyali badde bitunnyonnyola ffe bannansi kiki ekyali emabega Okero Onyumu okutta abaana. Ekibikolwa bwe bityo bulwe bibaawo okusingira ddala bwe bibaawo mu Uganda ne mu byafaayo byonna ku bantu abanene abattibwa. Abantu musigala mwebuuza kigendererwa ki ekyabadde mu kikolwa kubanga mugakaaba ne gaggwayo n'omuntu aba agenza abatakyadda. Naye kisinza okulemesa amawanga ga Afirika naddala eggwanga eryaffe Uganda okusolovinga emisango kwe kubanga tetumanyanga biki bibeera mabega waabo ne baani babeera mabega w'abantu bano. Naye ekyenjawulo basebo ne bannyabo kalibute mu Christopher Okero Onyumu bw'omwetegereza nakugambye bino byakwetegereza nakuwulira n'omwanalayizinga bulungi yatuuka na breakinga down n'ayagala ayanje ensonga ayogera abamuli emabega. I'll explain how or why I believe I was forced. I'll explain how or why I believe I was forced to act that way. Please proceed and explain. Bwe mbadde ntandika nyina otutambi otumpimpi twenkuzanyidde entambi zonna nzirina n'obujulizi bwe bwengenda okwogerako. Omulamuzi ye kennyini bwe yali asala omusango yayogera ebigambo bino. I will note at this point that I keenly observed the accused person as he gave his evidence, and I could see that he was withholding some information. Nti era ng'awa obujulizi nga yeewozaako kkooti yamutunuulira naye baba nti wako ebintu byali akwekako. Especially when it came to disclosing the names of those people. Naddala okwogera ku mannya g'abantu beeyogerako. And any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Era ekibonerezo kino tekiweebwa onasingisiddwa omusango yekka wabula kiweebwa n'abo mikwano gye yagaana okwatula eri kkooti oba n'abantu bonna abalala abali eyo mu ggwanga lyaffe. Onyumu agamba nti mwamaze okugamba nti omutwe gwange si mulamu, naye nze ŋŋamba nti yewankubadde ekikolwa ekyo nakikola waliwo ebyansindiikiriza, nyina ebyandeetera okukola kye nakola, saali nzekka. Si nti omutwe gwali mufu talina wakyogerera kyakyegaana.
ye yekka era omulamuzi bwe yali asala yagamba nti Onyumu ye yekka ye yali ayagala okugamba tewali alipoota yonna emwatachingako obufu bwa mutwe. Onyumu wano yali agezaako okugamba nti mugamba nti omutwe gwali mufu naye waliwo abaali bankaka. Ye message eri mu kyenvu bazanyira katweyongereyo. That I could have prevented myself from killing the 4 children. Then another. You can repeat that, please. Repeat that for me. Yes. Repeat. Could you please repeat that? Kakati njagala muwulirize. Onyumu bw'ayogedde n'ayagala okweself-implicatinga naye yegamba nti waliwo byali badde bw'ayogeddemu ekiraga nti nno kirabika yalibanga ye yatta abaana. Omulamuzi n'ayanguwa omugamba awo nziriraamu awo wayogerera nti nno waliwo abandi emabega omulamuzi tanyega. Wayogerera nga ayagala okulaga nti kirabika abaana bano nabatta awo omulamuzi agira soko yimirire awo nziriraamu awo katweyongereyo. Kakati njagala mbalage ewantu wano. Ebigambo bino ebyokera Onyumu yasirikanga ebbanga ppanvu era bannansi abamu mwakowanga nga mulinda kyagenda okwogera nga tebikwatagana. Nabisembezza paati ziri ze yasirikanga ennyo n'enzijjawo wabula waliwo akasiriikiriro kenjagadde okubalaga kankabaddiremu. Omulamuzi bw'amala okugamba Onyumu nti ddamu onziriremu awo, Onyumu n'aliyalayise nga nti yeewaddeko obujulizi n'ayagala akireke era n'asirika. Emabega w'Onyumu ne wabaayo amuwa ekyokuddamu yamugamba ki? Basabo ne bannyabo wali yali amwogerera mu mugongo kankulage ka kiriipu bwe yasirika oli n'amulemerako era yatunula emabega n'amubuuza ogamba ki? Namaana agamba nkimanyi basebo ne bannyabo kankabaddiremu. Yatunula emabega nga wali yamugamba n'amugamba kale nkimanyi bwe yamala nkimanyi yaddamu ki? So my lord, Yes, Mr. Kello, I'm still waiting. If you still have anything else you want to tell the court? Yeah, I have some. In your defense? Yeah, it's much. I'm still going on. So, my lord, prosecution, also. I told you to repeat what you said. Omulamuzi yagamba Okero kiri kiddemu. Okero n'agaana okiddamu kuba yali awulira yeewaddeko obujulizi. Emabega ne wabaayo agamba Okero ddamu bw'oti. Okero n'agaana. Omulamuzi n'akomawo n'amugamba yongerayo engeri gy'okyalina ebyokuŋŋamba yongerayo. Okero era n'agaana okukiddamu. Omulamuzi era n'akikomyawo nziriraamu wali w'ogambye nti gwe wabatta. We twali twetaaga ansa we yali taddamu. Naye Okero yewe yeself-implicatinga yeeropa omusanga awo nga ddamu we woowulidde era azzeemu n'amugamba ddayo mbuulira wali naye era yagaana. Kakati wulira akavuyo akaddako. From what point, my lord? From what point, my lord? From what point, my lord? Aha. Basabo ne bannyabo kati matuugo ge gakola wano nayongezaawo. Omulamuzi bw'amala okulemerako n'abuuza Okero nti nziriraamu emabega. Okero ng'akitegedde n'agaana. Waliwo yali emabega n'amukuba akaama n'amugamba nti nziremu kuvaawa kuba yali agaanye. Omuntu n'amukuba akaama n'amugamba mubuuze from what point? From what point? Akaama nkakuwulize. From what point, my lord? From what point, my lord? From what point, my lord? Ndowooza owulidde. Nyinza okuba simanyi bulungi nnyo bintu by'amakooti. Omuntu ng'olredde ali mu kwewozaako musango ogwa naggomolo gw'ekikula kityo
abantu abamwetoolodde awo basirikale ba prison. Abamuwolereza oyinza okuŋŋamba nti sanga baali bayimiridde waali looya singa ye yayogera twaligambye nti looya we amugayidinga, naye ku baali bayimiridde awo tekwaliko looya we. Muddeeyo muliviwe ng'obutambi mulabe mwabakwata entambi ez'enjawulo nga mwetaaga okumanya muziddeyo zonna muzitaganjule munoonyeka point ako yali ku D9 Okello yali awo obujulizi bwe mulabe ani yayogera ekigambo ekyo nti from what point waliwo yamukuba akaama. Njagala mwetegereze nnyo vidiyo ezo nti Okello buli yabangako kyayogera nga kawansi mukasaaka ako mukabokisi omwo mwe yali awoleza akaguli yayogerangayo bitono n'anaagira nakkirira wansi ng'alinga afuna instructions. Either yali azijja wansi nga waliyo wayina okuziwulira oba abo abasajja abaali awo nga mwe mwali yali ayambadde uniform ya prison nga y'omu ku balabe. Omanyi bassebo ne bannyabo. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Agati Nakalembe sikiddamu ekyo nkyogedde nkimaze alina amatu ategedde bulungi nnyo. Bwe nabadde ntandika olunaku olwaleero nakutegeezezza ku Prime Minister wa ggwanga lya Uganda amanyikiddwa nga omukyala Robina Nabbanja Musafiri. Jjukira nti ono mu kisanja kye yafugako ku ggwanga erya Uganda okumala wiiki emu, wiikisi 2 zalina ku 2 mujja kunzijukiza wansi mu komenti yafugira nnaku mmeka. Era ono yavaayo n'ategeeza ensi nti ku bintu ebiri ku nsi kuno talabangako kintu kiwooma nga kubeera pulezidenti, talabangako kintu kirungi nga kubeera mukulembeze wa ggwanga. Era ono yenyumiriza nnyo mu bbanga lye yakulembera. Jjukira nti Mwami Museveni yali amaze okubeera nga yeewamba ebiseera ebyo wali mu State House e Nakasero, era nga amawulire gafuluma nti ono yategeeza mbu yali amaze okubeera nga akizuula, mbu yali amaze okubeera nga akwatibwa ekirwadde ekyalumima mawuggwe oba muyite COVID ng'amuluma. Kakati ono n'asalawo ne yeewambira e Nakasero mu State House eri enkadde etali ntebe okumala wiikisi 2 wadde nga amawulire amalala ag'omunda agaavayo nga gava ku leediyo Katwe n'abantu ab'enjawulo baategeeza nti amawulire Mwami Museveni ge baatuwa officially gaali gakubeera mbu ono yali alwadde COVID. Wabula nga COVID oyo ebyo katubireke. Amawulire agava mu cabinet meeting eyatudde kakati no jjukira nti Mwami Museveni olumala okulayira ono butereevu nga tewonayitawo bbanga ddene agenda kubeera nga addamu okulangirira baminisita oba cabinet bagenda okukola nabo. Muno mubeeramu baministers, mubeeramu vice president, mubeeramu ba prime ministers n'abayambi baabwe. Kaakati nno amawulire agamaze okusomolwa ag'omunda galaga Robina Nabbanja Musafiri bamaze dde okubeera nga bamukwata ku nkoona. Era ono Mwami Museveni yamaze dde okubeera nga amusiibula n'amutegeeza nti beera bulungi, ekijjulo kye baalidde kye kyasembyeyo nga prime minister. Jjukira nti ono omukyala evaayo n'ategeeza abantu munda mu ggwanga lya Uganda nga akalulu kaakaggwa, mwebale nnyo mwebale eddala kubeera nga mutulonda ne tetubaagala mu kibuga Kampala. Ate si Kampala yekka, ebibuga byonna okwetoolola eggwanga lya Uganda ate tubaagalamu tetubeetaagamu. Yes, mwatuwa akalulu, mwebale nnyo mwebalire ddala, naye buli kizaalibwa omukazi kimala ne kifa wadde nga buli ekiba n'entandikwa mugaana nkakeeto kibeera n'enkomerero. Kale nno twabaagala nnyo ne mutuyiira obululu, mwebale nnyo mwebalire ddala, naye kati kye kiseera n'alima awagonda amala nannyuka. Kaakati nno bwe batyo yalangira abantu. Era ono tetulimwerabira ku kisanja kye bwe yavaayo n'ategeeza ensi nga John Bosco Kibalama
gavumenti bwemulina bwe yamukwata waite ennaku eziyitawo n'agamba nze sibimanyi ebyo sibyogerangako angi wabadde mu cabinet bagenza okuva wakati mu meeting eno eyasembeddeyo ddala bagenza okuvaawo nga abasinga kusinza ku mawulire ge tulina batugambye nti bagenza okuvaawo nga basinga bategedde nti musajja mukulu ow'enkofiira bangi ku bo ayinza obutaddamu bakonsidalinga yes nti bangi ku bo ayinza obutaddamu bakonsidalinga wabaddewo tensioniz obunkenke ebifaananyi byo babyekubizza naye nga final cabinet meeting nga bwe yatambudde omukulembeze nga yagikubiriza n'ekyemisana nga bamaze okukiri oba ekijjulo embeera yabadde bwetyo kati okusinza ku mawulire agaliwo kuba nti Museveni bwe yamaze okuleka nti abawe ekijjulo yabaagalizza bulamu bulungi baagaliza mbere bulungi ne bakitegeera nti tebagenda kuddayo kutuula okujja ku baana abazzeemu okulonda kati nti akadde kano waliwo shock waves muba minister political corridors mwami Museveni kakati nga ayita n'akapapula akaliko ba minister abapya balina otubulya wiiki eyo kumpi ejja ng'amaze okulayira bw'ati nti bakitegedde awo wennyini nga bamaze okulya ekimere ekibasiibula ba minister bakitegedde nti mwami Museveni alina akabazzi era ali willing okateeka ku entire cabinet yonna okugikyusa bakitegedde nti bagenza okuvayo nga nti bakitegedde nti omusajja mukulu w'enkofiira alina akabazzi ayagala kakabiza kumpi ku cabinet yonna kati nti kino kyatrigalinze panic kyaleesewo obunkenke bakadolobing yatandise dda owaye njogereraayo abatuukire omanyi waliwo baminisita nga nabo okutuukirira omukulu kizibu kakati oba olina okunoonya amutuukirira kati nti ekiriwo bakadolobing banteeke mu kati kyokka nti ne ku ludda oluvuganya gavumenti eriyo ne ku ludda oluvuganya gavumenti eriyo abateeze ng'ebbanga lyonna babadde mu opposition kati nga bateeze nabo bakola lobbying omanye kigenda mu maaso era waliwo munnabyabufuzi omu ku ludda oluvuganya gavumenti weekawo empeeyo timusonga muntu mmwe bamanyi nemuleetera ebizibu waliwo munnabyabufuzi omu weekawo empe y'omu ku bali mu kulobinga ennyo afune ekifo mu kabineti eddako kyokka ng'abadde ku ludda oluvuganya gavumenti okumala ebbanga ono alina n'omukolo gwe yategese ewuwe alina omukolo gwe yategese munnabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti okumala ebbanga abadde ku opposition yategese omukolo mu wiikendi yayise beenyaleemu bokka yayise beenyaleemu bokka baminisita okuva ku sayidi eya Yerobe yayise nga wa opposition okumala emyaka n'ebisiibo ne tutegeera nti ali mu kulobinga okulaba nga munnabyabufuzi avakawo empeeyo yabadde n'omukolo eyewuwe kati nti mu mbeera y'okulobinga n'okukasukayo akayinja bamulabewo kyeyakoze omukolo gwonna gwajjudde ba NRM kyokka bulijjo omukolo gwe gumu ogwo kubanga atera okukutegeka omukolo gwe gumu bulijjo kubeerako baludda luvuganya abamufaanana era bafaanana kati nti mbeera yakwetega yayise baminisita be NRM yakoowa kwetegeka kakati mu kabinet tutegedde nti abakulu bategedde nti ebintu biyinza obutatambula bulungi kati munnange bali mu kulobinga bali mu kupanikinga bangi baagala okudda naye nti omusajja ayinza obutabazza bayinza obutabouncing back embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti ampuliriza etambula nti amasimu mu kaseera kano gagenda maaso n'okuba nti gayitingana obaka ku WhatsApp okulaba nga General Museveni wakiri abazza
kyokka amagambye nti ne ku ludda oluvuganya gavumenti eriyo abateeze abagamba nti mweno kiganye kiru bya Robina Nabanja Musafiri kakati nno bye wobuwuliridde nga waliwo amawulire amalala mukwano gwange mpuliriza getwongedde okubeera nga tulingizaako nga gano galaga waliwo ababaka abali ku opposition abamu nga bakyali mu parliament kyokka nga abalala mu parliament baavaayo dda nga baagwa tebasobola kubeera nga bayitamu kati ku cabinet meeting eyatudde oba ku listi egenda okubeera nga efuluma eriko ba ministers abapya twandirabako amannya ag'abantu abali ku ludda olwa opposition era teweewuunya nnyo nga abantu abo essaawa ezo bakkiriza nti kituufu ba minisita era nga bakulaga babadde bajja bakolagana ne mwami Museveni ebbanga ddene. Njagala ojjukire omusajja amanyikiddwa nga Nobert Mao owa DP ono eyawa owa minisita owa ssemateeka nessiga eddamuzi mu gavumenti ya mwami Museveni ggwanga lya Uganda era ng'ono ye pulezidenti wa kibiina kya Democratic Party naye ng'ate ono minisita mu NRM wansi wa mwami Museveni ate gwavaayo gwawakanya gwagamba nti enfuga ye tagikkiririzaamu era ayagala kumujja ku bukulembeze kyokka ate gwakolera kaakati ebibadde bikyali awo nga tukyabitunuulidde kiziimuziimu kaakati nno amawulire amalala ne gafuluma nga galaga waliwo n'abalala abali ku opposition bano nga batuula bufoofofo era ng'obusimu baba bakubidde dda obo bategeeza nti gwe essaawa yonna kyandibeera nga ogudde mu bintu ogenda kubeera minisita mulamba wa ggwanga lya Uganda wabula nga sinaba kubeera nga bano bonna tubatuukiriza njagala nsooke nkuzizeeyo ku Bank of Uganda ebya Bank of Uganda okugibba byongedde okutiisa n'okwewunyisa bannayuganda bannansi ampuliriza njagala tutunulire ensonga eno eya Bank of Uganda ate tukomewo tweyongereyo n'ensonga endala kubanga nakutegeeza nti amawulire mangi Honorable Nsamba Oshabe ono mubaka wa National Unity Platform n'abalala bangi abatannavaayo kunyaga kigambo na kimu ku mbeera eriwo munda mu ggwanga lya Uganda wadde ng'ono ku platforms ezimu tumulabye nnyo ng'avumirira wabula eri gy'atuula ku African Union gye twebuuza tannaba kubeera ng'ayogera oba yayogera ku nsonga zino ensi neetaziwa makulu wabula ne ku platforms endala waliwo ababaka abalala besijja kutya kwetiiririra kwogera mannya ng'omubaka Honorable Shamim Malende agambibwa nti yalwala era mbu ali mu ddwaliro ekyebuuzibwa ono okulayira kutuuse 13-14-15 abaffe gye yeekwesa anaavaayo n'ajja n'alayira oba banaasindika muntu n'alayira mu linnya lye abaffe bw'anaavaayo n'ajja okulayira kitegeeza nti ono yandifuuka musugwe kanyanga bwe twalaba omubaka Honorable Kazibwe Bashiri olwamala okumulonda teyaddamu kunyega yadde okukolola mpaka ekisanja bwe kiweddeyo kati yatandise okwogera n'okulaga abantu nga bwali omugagga Fugge omugagga omuvundu Binyonkondo gwe bagamba atonya emmooli kaakati kansoke nkuzeeko mu banka ya Uganda obubbi buno obwabaddewo nga banka ennamba eya Uganda erina eri mu negative kwa akawunti ebbiliyoni ezirimu 3 eza $, ng'ebbibwa laputopusi n'ebintu ebirala ebyenjawulo abaffe omusajja yandigobwa ono babikozerwa kwayogera nti etteeka bbi bamugobereko omukulu gavana wa Bank of Uganda ekifo kye kirabika baakifunyemu omuntu omulala mukulu w'ettiimi kino nkikubuulidde sikulabye ng'omubaka naye ekifo kyo gwe lwe wazze wano n'okuba sovereignty bill Bank of Uganda lwe bajja ne bagibba. Can you really think go and steal from Bank of Uganda? Kati ekifo kye baakifuniddemu omulala omwana waabwe omu alabika akuze kati gwe baagala okuteekawo yensonga lwaki baleese emboozi ezo bagenze ne babba Bank of Uganda oba weyazze wano mu komiti n'ayogera professionally kubanga these professional guys came under the invitation of Clerk of Parliament kati weyazze wano neakozesa omutwe gwe independently enkeera ge mawulire okujjamu mu Bank of Uganda baagidde. Don't be surprised ng'omukulu oyo governor bamugobye. Don't be surprised when the governor of Bank of Uganda will very soon be relieved of his duties because a day he came here and testified against the sovereignty bill.
the following days when people attacked the Bank of Uganda and stole relevant items from the bank. So he has to be very careful. Kino sogedde ngo ow'ebyobufuzi nenjogedde ngo omulanzi. Governor wa Bank of Uganda bagenda kumugoba. Kasita yazze wano nayogerera bill y'omukulu because this is Museveni's bill. The bill is not for Uganda, this is Museveni's bill promoting monarchy oba obwakabaka bwe. Kakati governor okuva olunaku lwaleero alina okuwokinga okuba ekifo kye kigenda. Kakati abasajja bataano bayingidde Bank of Uganda, bayingiridde ku gate eri opposite State Square. Waliwo eno gate eno enetunudde eno wansi nga Kampala Road, ne waliwo gate eri opposite State Square. Abasajja bano bataano gye bayingiridde, kigambibwa mbu bano balayika bakola idinze, ndowooza n'abamu kuba staff n'abamu kuba security abakuuma bank eyo. Kati abasajja bano bayingidde mu commercial offices, ku commercial building, ne babbamu laptop 7, ne babbamu server ya CCTV, ne babba na internet router. Eno internet router bagambye balirirwamu $5,000,000. Kati abasajja bano bagezezzaako babadde ne duplicated keys kuba tebalina we bamenye wonna, bazze baggulawo bulungi ebisumuluzo ebyo. Ani yabibawo okubijjamu kopi? Bank of Uganda ani atereka ebisumuluzo? Njagala owulirize bulungi nnyo story eno. Kakati bayingidde munda ne bamalamu kumpi essaawa ezibadde zisukka mu 3 nga bali munda omwo. Bank of Uganda gye twogerako Sikali Balance Sons Furniture Workshop oba bu bank ate head office Simbu Masaka head office wano mu Kampala wali waggulu Kampala Road. Essaawa 3 nga tebannabamanya naye tebalina we bamenye yadde dinisa yadde ki kubanga babadde ne duplicated keys. Bano bafunye obudde okusalako internet ne bagijjako internet yonna neevaako, wabula bagezezzaako okukurakinga safe ebeera mu sente nebalemerera. Nfuna bulungi nnyo. Bano bakubye CCTV kamera zonna ne bazivandalizinga ne bazaasaayasa zonna n'enzigi zonna eza office kubanga babadde bagezaako okunoonya ebisumuluzo basobole okukola ki? Okugula safe babbe sente naye ne bigaana. Kakati wano poliisi weesinzidde wali ku CPS nga bamaze okugenda neereeta embwa ne zitandika okuwunyiriza. Embwa zibatutte paka ku Mutaasa Kafeero. Mbweyo ne babaako abantu be bakutte. Lwekyo Kawala Superintendent of Police ate nga mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano n'agamba bakutta abantu abasoba 20. Vidiyo ezo nazo tuzirabyeko. Wabula abapoliisi Kawala we bamubuuzizza oba okukola ekikwekweto kino kibadde kyekuusa ku bibadde mu Bank of Uganda n'agaana okwogera. Naye Mr. Kenneth Egesa ngono ye Director Communications mu Bank of Uganda avuddeyo naye n'akikonfirming naga kituufu wabaddewo okulumbibwa era abo betukutte bayina akakwate ku bubbi obubadde ku Bank of Uganda. Kakati kigambibwa mbu eggulo limu eriwo abasajja 2 abapoliisi gyoyita counter terrorism oba city imbu baganye they abandoned the duty ne balekawo omulimu ne batajja nga mande tennatuuka. Onfuna bulungi kitegeza wabaddewo obekkobaane. Poliisi bweyingiddewo ne bakwata ababadde ku night shift ekeseza mande ne babatwala ne babajjako statement. Jjukira bino byonna bigenza okubeerawo inga Governor wa Bank of Uganda Dr. Mike Ating Ego yakavaayo n'atutaasa bannayuganda abali ebweru obutaddamu okubeera nga sibagwira, n'atutaasa n'etteeka lya sovereignty biiru oba ebbaga eryo olw'ensonga yavuddeyo n'alaga engeri gye ligenda okukosaamu ki Uganda era n'afuna okugira kw'amaanyi nnyo. Kati ekyebuuzibwa Bank of Uganda omuntu okutuuka okuyingira ng'alina n'ebisumuluzo nga tewabadde bakumi babadde balazeewo n'amalamu essaawa 3 nga teri yadde alamu teri yadde ki olunaku olw'okkola olwa Mande. Sigamba nti oba public holiday nti oba lebadde tebaliiwo. Lwaki batutte laptop 9 bazitutte zonna bazaagazaaki? Kati guno si gwe mulundi Bank of Uganda webadde mu buvuyo obwo weebutyo. Ojjukira wakati wa March 2026
police oba security batandika okunoonyereza ku officials mu Bank of Uganda nga bagamba bano beekubira ssente biliyoni 9 mu excess nga zino zaabwe za kukozesa. Ekintu kino kyaliwo kemabega n'okunoonyereza kwatandise March wa 2026. Bagamba waliwo officials mu Bank of Uganda abeekubira ssente ezaabwe biliyoni 9 mbunga zaabwe za personal use ne zijjira mu ssente ze baali balina okuleeta wano. Naye nga zote ziri ku ziri ze baleesitedde eggwanga zo zaabwe. Ekyo kyaliwo emabega. Era mujjukira ne mu nga tumalako 2024 tuyingira 2025 waliwo kosaga ya biliyoni wa biliyoni 6 electronic fraud waliwo abazeesindikira nga ziva mu Bank of Uganda. Eno teyali physical robbery wabula yalinga insider operation. Okitegeera sente zino zaali zirina kugenda mu World Bank ne mu African Development Bank nga za kusasula looni, naye bazi diverting ne bazijja mu Bank of Uganda ne bazisindika ku private accounts mu Japan ne UK. Ne kino tetumanyi gye kyakoma. Mujjukira ba officials ba treasury be baacharginga mu February wa 2025 nga bano bagamba bali mwenda nga kwaliko na accountant general nga babakwata ne babacharginga nga bagamba bano be bali mu money laundering eri gye nabagambyeko ya 2024 y'okwesindikira ssente. Okitegeera biliyoni 6 bano babacharginze electronic fraud. Era obeera ojjukira waliwo former employee mu 2024 nga atandika bwati waliwo employee gwe bakwata ne basiba nga bagamba ono yabba old currency ezaali zirina okwonoonebwa. Jjukira Bank of Uganda zino ssente zolaba enkadde emmese yazirumye baswala mu Bank of Uganda ne bazookya. Kati waliwo eyazibba n'azitwala naye naye bamukyajinze. Obwo bwe buzibu buli mu bank. Kati Bank of Uganda weeberedde ng'esobola okulumbibwa misana abaana ne bagibba nga tebalina yadde emmundu tebalina yadde ki. Kati gwe Munnayuganda oli safe. Laptop ze batutte bakweka ki? Suda Properties Limited yezana nagamba bano basobola okumanaginga property yo. Ayina ennyumba z'okupangisa, ayina ebizimbe nga byakupangisa bibatwalire. Abantu abiri abanaasooka bajja kusalirako ku percentage. Bo sente bazikulete ng'ennaku z'omwezi 28 ng'omwezi guweddeko nnyumirwe. Teweegoba na baki n'abantu. Ayagala ettaka Masulita balinayo estate 5 ku 10 n'ekyapa miliyoni 10. Waliwo ne loan scheme. N'okwekenneenya ennyo tuse ku conclusion nekakasa ndi mutuufu enkyukakyuka Bobi Wine alabika mu bakulembeze ba NUP agirimu omu oba si kindi n'abatono ennyo nga balubatu abamukkiririzaamu besasula ku mentioninga because simanyi mitima gy'abantu bassebo ne bannyabo musabire Kyagulanyi mu kaseera nga Museveni ateekateeka kwerayiza ng'amaze okubba akalulu k'Abannayuganda. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine musajja wattu ennyumba ye takyasobola gisulamu. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine musajja wattu ye ne famire ye bali ku mawanga mu buwaŋŋangusi. Kyokka ne gyali yandibadde ali mu kweyagala nga yeekulisa tiyagaasi amasasi na byonna bye yayitamu mu kalulu. Musajja wattu yagamba sijja kwekulisa, yandibadde ali ku holiday n'asalawo akozesa time eno okulaba ng'atuuka buli waasobola ayongere okutambuza n'okubunya enjiri y'enkyukakyuka. Buli lunaku lwakeera ku makya tewali waafulumayo mu public n'atayogera ku nkyukakyuka bassebo ne bannyabo oba n'atayogera ku mwami Museveni n'obubbi bwe. Kati nzize ku nsonga lwaki Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine mwetaaga omusabira era ensonga lwaki ngambye nti yeetooloddwa misota. Vuga video bampita simu kano kagenda kunyiizaamu abamu mbagambe sitera kukola video bwe ziti naye olabanga simple nvuddeyo okukola video bweti bassebo ne bannyabo ndeka zamanyi lwaki mba ngikoze mba nkoze okunoonyereza sitera nnyo kubambira bantu mu bufunze. Eno video terumba wabula I'm asking questions that really need an answer from the person I'm gonna talk about.
ngenda kwogera ku mukulu Patrick Nsamba Oshabe. Abantu be Kasanda mugamba mutya kano ka video kamu. Buli mubaka ngenda muogerako ntandise n'Oshabe. Patrick Nsamba Oshabe mubaka okuva mu kibiina kya National Unity Platform era munnankyukakyuka. Yazze munawangula akalulu k'okukiikirira abantu b'e Kasanda mu Parliament omulundi ogwokubiri. Omukulu ono obukulembeze wa NUP bwamu obuvunaanyizibwa okukiikirira eggwanga Uganda mu African Union, ekitongole ekitwala amawanga ga Africa. African Union omukulu ono gyali basebo ne bannyabo yavaayo ne congratulatinga Museveni ng'amaze okubba akalulu. Njagala ompulirize bulungi nnyo, saagala omisquoting. Basebo ne bannyabo ngenda kuzzaako emabega katono nnyo. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'Oktoba omwaka gwa 2025 gwe tuwedde, eggwanga lya Tanzania lyalonda omukulembeze. Era akalulu ako engeri gye kaggwamu mwakalaba. Wabula ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwa Novemba oguddako, omukulu Oshabe Patrick Nsamba yavaayo mu lukiiko lwa African Union n'akola submission eno. Submission eyo gye yakola gye ngenda okuzanyira maaso kaawo, yali avumirira era ng'asaba era ng'akolinga out African Union okuvaayo okwogera ku nsonga za Tanzania. It was a bold stand. Era clip eyo nagibazanyira wano ku mukutu ne muwana ne ngamba bannaaye twesiime tulina omusajja ng'ono. Eno statement speech ya submission yagikola ennaku z'omwezi nga 5 omwezi oguddako ogwa Novemba. Tanzania alonda nga 29 wayitawo ennaku 6 omwami ono n'akola that statement oba that submission. Naye basebo ne bannyabo mpozi nga Nsamba ogenda vaayo you elaborate more. Uganda yalonda ennaku z'omwezi nga 15. Abantu battibwa ebutambala, abantu baasibwa na buli kati bakyawamba abantu. Musajja mukulu Nsamba Patrick Oshabe has not said even a single word about the issues mu assembly. Now it's upon Nsamba okujja tugamba nti tebannamuwa mukisa kwogera because wano eno statement gye ngenda okuzanyira yajogera ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwa Novemba ng'ayogera ku Tanzania. Ng'ennaku 6 emabega, ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwa Oktoba Tanzania luyalonda. Ennaku z'omwezi nga 5 nga wayise ennaku 6 n'akola submission eno. Njagala tugiyitemu ogiwulire ate nkomewo. Tambuza video. My demand that all these beautiful submissions would have been made a lot of meaning if we had the Peace and Security Council representative here, if we would have had the head of the Department of Peace and Security at AUC, so that like we talk at home, when we talk, the ministers are there to respond. Unfortunately, it looks like we are talking to ourselves, yet there are organizations in the AUC that must be accounting. Mr. President, at such a forum, we would be receiving answers, we would be asking questions, and we would be receiving accountability on what the AU is doing about the promises we made to the people of Africa. Mr. President, there was silencing of the gun. It was a big promise. We want AU to come here, account to the people of Africa what happened to the promise
that AU is working on silencing the guns. We want them to come here and account for every war that is going on in Africa. What is the problem? What are they doing about it? Which efforts have been put up, Mr. President? Mr. President, we should also appreciate that absence of war does not mean peace. And this is an old adage that we are experiencing situations in countries where you expected no war, there is no war, but tomorrow a country like Tanzania erupts into something different. Madagascar erupts into something else. We need African Union to come and speak to the members of this house and tell us. One colleague here, Honorable Muhammad Bangura, talked about the early warning signs. What is AU doing? There are early warning signs that shows that this country A might boil into a big conflict. And these early warning signs are known, we know them, and we really need to come up and say, what is the state of human rights abuse? Mr. President, we are coming from countries where human rights are abused every day. People in the opposition, people with different opinions about governance are treated as criminals. Eyo submission Honorable Patrick Nsamba Oshabe yagikola ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwa November. Naye nga just 6 days back ennaku z'omwezi nga 29 October Tanzania yalemaze olonda eyo wiki mwe yafunira okwekalakasa okwatwala ndowooza ennaku zaalinga ziizo. He came out and did that submission. Naye we tuwogerere essaawa zino twalonda nga 15 omwezi ogwa January. Tuli mu mwezi gwa 5 bassebo ne bannyabo. Patrick Nsamba Oshabe omubaka omulungi hasn't said anything mu kakiiko where he was designated by the National Unity Platform. Yasobola okuraising issues za Tanzania, he hasn't raised issues of Uganda. Musajja watu Kyagulanyi ali America azunga ayiya buli kisoboka. Oshabe Patrick Nsamba alina okuba naye ng'akola kyekimu Kyagulanyi kyakola eri bassebo ne bannyabo. This is the video gya postinze. Maramusiza mikwano gyange. Week eno madde on and off ng'andi mu Pan African Parliament. Ababaka ba Parliament okuva mawanga 54 gye bankwasiza obukulembeze olw'okubakulembera mu kulonda. Era nga nze mbadde omukubakulira akakiiko k'okulonda. Naye njagala kwebaza Katonda nti okuva lwe najja mu Pan African Parliament okulonda kubaddengamu obwezigoolo nga tekuli transparent era nga wabeerawo okulwana wano ne wali naye ku mulundi. Now zeze ensonga nawo Patrick Oshabe zajja eno video eri ku mukutu gwo gwa TikTok. Neri gye nkuzanyide yagiteeka ku mukutu gwo gwa TikTok. Emyezi kati giri 5 mu kyanga tulonda. Singa Oshabe ya mpozi ng'agamba yavaayo n'ajogerako ne tutamanya. Naye Oshabe obanga wasobola oteekayo submission gye wakola ku Tanzania, you cannot come out and tell Uganda nitusobodde kuteekayo submission gye okoze ku Uganda, matters za Uganda. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine buli lunaku ali America town hall meeting, eno interview, ena meeting n'abakungu, ena atambula every day, eno mu church, eno muzikiti, every day. Ne abakungu abakulu ene Uganda, they are just happy they can get guts okuposting a video ngeno. Njagala olabe clip ngeno mwizo gabana ennumbye bakulembeze naye just ni mukuba checkinga. Nze wano ku internet nefudde lead of opposition. I am here to keep all members in check
bampita simple zino video Oshabe zaakola mbalamusizza nnyo mwenna abasinga mbadde mumbuuza gazeeti kubanga bana abafere babadde batambula babagamba nti gazeeti tajja kubaamu tumulinze mu gazeeti kati gazeeti yiye efulumye mbalazeko ebyekasanda efulumye leero kitegeeza ate efulumye ng'ebintu bwe baabirangirira bwe twabikolekitinga mu field abalonzi nga bwe baabironda. Now wetwali tugenda mu kunoonya akalulu batugamba tugenda mu protest vote tugenda kanoonya tugenda kalonda tugenda kakuuma we bakabba tukabanje ntegedde Oshabe siina kye mubanja musajja wattu ye yakanoonya akake yakalonda akake yakakuuma akake bamulangirira tayina kyabanja. Yes, that is the point. Wogenda ku mikutu gy'ababaka abayitamu bonna n'abo abaagwa abo bwe babba bali mu kubanga babanja kaabwe bali mu kubanga badduka wano kooti ku kooti mu kaabwe ak'omukulembeze ak'eggwanga Uganda tebakafaako kyannaku nnyo ensonga lwaki nagambye nti musabire nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert ne kugamba nti waabanga struggle gy'alimu agirimu yekka oba sinakindi n'abakulembeze abatono ab'olubatu Oshabe nze omu ku babaka bembadde nsinga okwagala era nkyamwagala naye njagala ave atugambe mu African Union yakiikirira kiki ekikyamuganye okubaako ensonga nga zeyayogera ku Tanzania azogere ku Uganda yandibadde waba yazogerako yandibadde yazipostinga. It is now 5 months eze Tanzania bali bakamalolonda nga 29 ennaku z'omwezi nga 5 n'ateekayo vidiyo eyo ng'ayogedde ku Tanzania. Uganda Oshabe Uganda bakuganya ojogerako abasajja bagambye otwogerako bakujja mu parliamenti kiki kati nno olutalo nduguddewo officially buli mubaka ngenda mukuba mu torch ku nsonga eno. Yes, Bobi Wine is in the US with his family. Takyasobola kubeera mu his precious mansion amaka gali kwoleka oba gagenda moyita mu kibira tasobola gasulamu obuliri bwe tasobola busulamu naye ne gyali yandibadde ali mu relaxation luxury wabula akozesa buli kachansi kafuna oba ali mu church oba ali mu meeting oba ali mu muzikiti ng'ayogera ensonga. Oshabe wabadde n'omukisa wagenza abasajja n'obalondesa mu African Union. Did you raise the issue? If you raised it, show the Ugandans tuddemu amaanyi tugambe nti yes Oshabe waffe tumuyina eyo. Okategedde mbagala nnyo bannaye nyongera obbajjukiza nti Zaid Lighting Store